Defense muli basajja babi. Muli basajja bazibu nnyo. Gwe ne chairman muli basajja bazibu nnyo. Ne muddira ne mutandika okukola ebintu ebigenda okuleetera obuzibu ekyalo kyaffe kyonna kyonna. Ate tutya. Muli basajja babi musinga ne ku njala eruma ekiro. Mugenda kutuleetera ebizibu kakiiko kaffe kagenda kwonooneka. Abantu bagenda otulonda nga balina ebigendererwa byabwe. Sokoli. Byensonga doli kwogera kutiditegeera mu waira akati nini. Mwaka ennyini mwe mwatunze ettaka wano emmange gya Muzeeyi Peter. Ate ettaka kiri twatunze. Mwaliguziza Nsubuga. Muganda wona ali e Bulaaya simanyi yani. Kigwe. Yaligulidde oyo muganda we. Chairman ettaka yayitunze. Ye. Batunze ettaka ne bakwata ne ssente za LC ne bazimuwa. Tannabazitwanjulira. Tebakomye ku ekyo ne bbulooka yennyini eyaleese omulimu. Oyakuza omulimu eyaleese omuguzi. Naye kennyini teyamuwadde. Era ayomba okufa Kasozi. Nze mukakanyiza. Ayagala kukwata jambiya kugenda kunoonya chairman kumutemaatema. Dembeera lino dibayirewo litya nganze defense TD. Simanyi nange kennyini neewuunya. Basasula essente ng'alina okufunako ssente ze miliyoni 3. Ye percentage ye okitegeera. Ne bakwata ssente ne baziwa chairman eza LC. Nkirabo. Chairman olwakutte ssente ngaddira n'ezoona eza bbulooka ate nazo ng'azitwala. Ogwo mululu. Okitegeera. Ngaddira teekomye ku ekyo. Yagandidde ddala okumuwa essente. Okitegeera. Weiba bityo. Tijja kuyikiriza mbeera eno yona kuba. Embeera tujja gikiriza. Nze neewuunya omuntu ogula otya poloti nga tekuli sitampu. Kwabaddeko sitampu. Ekitegeeza sitampu ziri mmeka? 2. Kati kiri nti ndina kusooka kujja chairman. Ntegeere bulungi ensonga dino. Ekyo kyetaagisa kubanga tugenda kukyafuwala mu bantu, tugenda kwonooneka. N'abantu bene bajja kwetandika okutuulamu obwesige nga tosobola na kwogera mu bantu nsonga etegeereka ne bawulira. Weebale. Batulonda nga balina ebigendererwa. Naffe nga tulina ebigendererwa byaffe wammanga abantu tulina okubagulira obutebe, amasepiki, amasowaani, tenti, abantu bibayambeko. Oli afiiriddwa nga bimuyambako. Ono afunye omukolo bwe guti nga bimuyambako. Okitegeera. Tewali kintu na kimu kye twakoze. Baganda bange ebigambo bye mwogera bituufu. Sibiwakanya. Naye kirungi nnyo okujja kubanga buli lw'obeera n'omuntu n'ayogera ku muntu gwe n'otajja kuwuliriza sayidi eno ate otwala kiri n'olowooza nti oba oli awo byakugambye bye bituufu. Ekyamazima poloti twagitunze. Ekitegeeza ne ssente zino zibayogerako zirina. Ate ekyo kikyamu. Oyo kakati ate bw'aba nnumiriza nze okuba ne ssente lwaki tazze n'antegeeza nga bwe nnina ssente simanyi ezize n'ezaani. Ati mumpulirize. Tetumugambye bugambe. Naye singa tumugambye era yandise. Mumpulirize. Kati kyali bweki kakati Kasozi mulaba. Yakolagana ne munne Nsubuga nga baguliza omwami oli ali ebweru. Ani maami. Muganda wa Nsubuga. Yes, Kigwe. Balina engeri gye beesigaŋŋana era yabadde wano. Jjo yabadde wano. Era bwe yansanze ne muwala wange ono nga nina bye mutuma. N'ayaka nnyo n'ayogera kino n'ayogera kiri ku nsonga za ssente. Lwakuba nti ssente azaagala gwazirina. Anti ababuzaabuza kati muze mbabuulire ekituufu. Nze nkwata Kasozi omutwala ku poloti. Mulaga ekifo. Kitegeeza Kasozi aleeta omuguzi ze mulaga ewatundibwa. Obitegeere. Mwenna mubaba. Kakati batuuka tukkaanya nti ssente z'erosi kakadde. Okiwulira bulungi kuli kuvaako obukadde 3 n'akakadde bwe bukadde bumeka? 4. Naye bagenda okutuuka ate ku ofiisi nga ssente bazitoddeko. Kasozi agenda okujja ng'emiliyoni 4 azikoze eki? Ng'aziggyeko miliyoni. Akakadde keerosi n'obukadde 3 obwa bbulooka. Ssente besooka osimba akati. Kitegeeza Kasozi ssente zayogerako nawe zoyogerako nziraba. Naye ate ndaba obuzaabuzaamu nti ye yaziggyako kyokka ate Kasozi atugamba nti gwazirina era wazimulyako. Kati tewali ensonga yali kuleese wano singa Kasozi yabadde mutuufu. Ozze wendi kumanya kituufu. Nze njagala bagamba ebigambo bino. Ezo ssente bajja baziggyeko era nze saazirabako. Ne ngamba ate kakati mu maaso ga Nsubuga agula ku lwoli tutandike okwereega.
nenjireka era nze mbaddewo namugambye sente ziriwa nga njagala nabbayita kyembuuza wano simba wakati kati wabakoledde endagaano nagikoze kyeyamani n'okola endagaano oli n'atwala endagaano n'asasula ne ssente nga tekuli sitampu yange sekulitale kati olina kyotamanyi sekulitale ekizibu kyo olina emirimu mingi okwasaganya guno ogenda gindi ogenda eri tobeerawo kyabuvunaanyizibwa emirimu gy'ekyalo okugenda mu maaso kati gwe bw'onaatambulanga ne sitampu nga tewali sitampu emirimu gy'ekyalo ginaatambula gitya ekyo mukitegeere bulungi bannange kati kyeyamani amakulu nze bwe mba ntambudde nga nnyina sitampu nga sekulita naawe oyina eyiyo gye wabakubiddeko mba nzizizza musango ki nga kyeyamaani w'ekyalo okubeera ne sitampu endikeesi toliiwo kigenda kukola wali olabye ekyalo kyawa nga kirina sitampu bbiri bwe kiba kikola nsobi mu kuzikozesa sitampu ezo kiba kityamu naye no si nsobi nti nze nkozesa sitampu eyo wakati gwe nga toliiwo nsobi yennyini era kati juzi abaana bajja wano nga balina bye basinga bagenda mu banka kwewola ssente nkukubira essimu baŋŋamba wagenze kuziika obaani yakwata n'essimu yo sekuritale yagenze Masaka kuziika singa saali na sitampu osimbewo waliyo ne bano abagala abava ku kitundu kuno abagenda okukyeyo ebbaluwa ze bafuna bazifuna batya nga ne sekuritale abadde takimanyiiko sitampu ate ffe tuwulira nti era obajjako ki akasente baleme kubalimba kakati omwana agenda ebweru okukola sente ddala omuggyako zaaki agenda bweru naye kweyiiya bambi anoonya akasente bwajja olw'okulumirirwa ekyalo n'obulungi bw'ekyalo nga musayiningira ng'atwala ebbaluwa gyagitwala ku bwereere ampe sente mmeka kyeyamaani agenda tuddemu katono emabega wakuba essimu yange nga ngenze okuziika juzi e Masaka ne bagikwata ne bagamba ngenze kuziika waliwo eyagikwata kaakati bwe bw'obanga wamukolera ebbaluwa ne sitampu n'oteekako akakiiko kakimanyiiko wategeezaako kakiiko n'abakyala yakitegeera kiki ekiri wano olwaleero kano ke kakiiko kati bw'obuuza nti kakimanyiiko kitegeeza mumanyi kubamba gambye tukitegedde kati nga byaggwa dda Kasozi yabadde wano era nga tuli ku nsonga ya ssente ezo musaba ssente Kasozi ssente ziriwa abakakiiko ngenda bayita ssente zaabwe ziriwa muwala wange yabaddewo ne twogera bye twogera Kasozi ansuubiza okuleeta ssente paka leero sinnamukola ki sinnamulaba bw'atuuka ewamu abagamba nti ate nze nina ssente kakati njagala tukwatagane Kasozi oyo tumuteeko ssente z'akakiiko kubanga ate kuliko n'ezange ez'obwa bulooka tulina n'olukiiko olwokusatu era njagala ku lwokusatu mujje tukwasaganye bulungi Kasozi atuwe ssente zaffe ng'akakiiko ate tukole ku biri bye twakkaanyaako nga tuyingira mu buyinza si weewaawo kale kyeyamaani katugende katulinde olukiiko naye mbuzeemu kala akatonotono obuliramu bwereere kubanga ate kaakati nze byenkola byebitu kakati Katonda yakola abantu bano bennyini nze nabalonda kubanga kyeyamaani bamuwa obuyinza okulonda akakiiko ke abo abanvunaana ku bya ssente bassaamu ssente kimu kunoonya akalulu kange tebanziruwalirako nabo nze sirina vayisi ku kakiiko namugoba balamu kitegeeza era nabo nsobola okubagoba bwe bandeetako olugezigezi temumbuulira ebyo kati ate kabajje mu kakiiko ku lwokusatu era nina kuyiiya kirala ekyobalimba ndabe nga bavaawo era nga bamatidde Wekano tabuuza obwaye kuliko okusooka ozungo ddeno dderi obwena owunya omukka owunya omusana okuva ku makya nanziri neesonyiwa tondeetako mwengewo nga wagungulidde gwe wanenga okeera genda mu mabaala kuzunga kunywa mwenge tabani wange kiggwe yavudde ebweru yandeetedde bukimu ayina emmotoka sitowayo ebintu ejjudde tewali kyenjula nina kunywa mwenge naye banange bansanga bisibe mwagala ebyobwereere wano omwana bwe wabonyaabonyanga ng'omusibira bweru asula bweru omusuza nti atalya mmere essaawa eno agenze bweru afunye kasente kati omuzadde
oyo kigwe mwana wange lwaki tazewo najje wange nze maama we wawikuli we yakulira naye nga si gwe omuzaala era wamuyisa bubi oyo mwana wange dokita nze muzaala oba oyagala jangukweko ate mbadde njagala nkuyambe akuwase akuwonye ennaku ye mwagala ebyo bwe owayampase ondabye nnoonya basajja ndika akapande njagala kuwonya ennaku yekuzungu okuva kumakyakulaba ozunga ddali omusana gukuli bubi epulondi kakusiibukidde ku mubiri naziri nzijako omwenge gwo irwako twala eri fumba nnoonya bankasa ozunga buzunzi konna kawunya omuka kawunya omusana bw'oli mufumbo nze ndafumbira omwana waka wa muzaala bwenna mufimu kwetinje waggulu mufumbirwako ola mufumbire mutabani wo Ukisege kati olaba vakana akameeza olaba ekitanda ekyo tufu bali batendereza abachayina nti no bakonera bafanicha laba omwana bwe yakoze ekitanda n'engeri gye banyola omuti ogwo baguwumize abatakanasi wanjise mugaba mutiye amutuli leero tomwakoze ndikana ate olaba uniform ali n'obuuzi anti ndaba buli mu kkubo kiki kigetambula ate tuwummula mbadde nno ndowooza bulijjo nkinamu mu ndowooza okuggyako eyo naye mukama nnyambe nembala mukuluziwa gyali mukuluziwa tali nanti ate era bwolaba ffe ekyenkano boolabizibwa okuba emirimu ziwa gyakola gye tukola kituufu ate wamba bulijjo mu byensanga lwakuba tekibadde kinjagaza mukuluziwa nti ebintu bino mubaddemu akantuntu akeeyongeramu akatono ate nga ye alina obimala mulimu engeri y'akasente ekyo tekikunoonyesa muzeezo bwe kyoba omanya kyetuba twogedde ziwa yabaaliwo wekiri kyamala tusobola okukimaliriza okay kituufu akati ekitanda 6 nga kizimbe bulungi nga kirungi 6x6 muyinza kikolera sente nga mmeka naye nga mukyagala mu ngeri kuba nanyini kyo bwava bweru kitanda nga kyamaswappe agala kyamasappe nga kirungi ojjukira ekitanda kye twakolera gayo oli eri kwadiwe ya Joni kitanda ekyo kitegedde kyaliko ufa emizindaalo ebbali nga kimuteerako n'endabirwamu nga bw'aba avuddeyo bw'ati ajja ne yeeraba kuba kyenjagala mumanya oli musajja wa maswappe naye kakati challenge gye nnina era gye mbadde njagaza mukuluziwa kuba oli muntu wange ali sagala nzije mu bwesige bwe yandeetedde bizinensi kati nze njagala bwe njibaleetera ndiira wammwe okitegeera ojja kulya era namuna kyonna ndiira wammwe kuba ate oli sagala bwera bwajja lwakuba sekitategedde ekitanda ayagala nga kya mikono miwanvu nga kigendako neeti oba nga ayagala nga kati eyo eri mwe mugirimu mwe mumanyi ebitanda ebiriko kati gwe mugamba nti kino kyekiriko kakati kati kabeeyi ekitanda nga kiriko wuufa emizindayo gye tugamba miliyoni ezekutte ekitaliiko nga kuliko just ndabirwamu n'obu fashion oganga kirabika bulungi kyamasappe kamu kitundu tekuliko mizindaalo kati lwaki kati tukole bwe tuti lwaki ekyobubiri temukikolera kamu kitundu nze nendi akataano ne muli akamu ekitundu ebintu byalinnya embaawo abantu batemye emiti tetukyalina miti emiti tugijjayiri bweru kati tukole bwe tuti mumpite kangende ndabe mukuluziwa kuba tumalirize mwe muganya okugira kati mbawuletedde ddiiro kati nze mbafunira mukuwa kankukakase kino gwe ne bw'onoolaba mukuluziwa ffe tujja okukola era ffe tugenda okukola kati kimala okugira ensonga tuzimalire wano katikole tutya kati kola bwoti ku kyobubiri kyoyagala kati twalako 10 batambaze kuddiiro yonna ate mumpeeko emitwalo 10 kale katujja kayana kati kambakole kamu 7 nange ndieko 3 ate ebintu si byantya ebyange ddiiro mumanyi bibabikirawo sente weeziri twambuke wali ku mobile money kuba nandibadde mbawa wano naye kati wano ze nninamu naye nedda kola bwoti gina 5 gyosooka ogituwa twandiyambukidde ddala wali waggulu ne mbagira leka tusooke tubeere nazo then balance kuba kati engeri eri gyali kojjawo naye mukiyinza kutwala nnaku mmeka kuba oli muntu nga mugambe alimu oluzunguzungwe saagala kuba okubeesiga mbeesiga kuba bulijjo mwe mukolera mwemubensangawo olaba ki ekituufu kyandibadde wiiki emu kuba engeri gye kibaamu ekyokunyoolanyola ekyamasapi kyateeragira bisooke katugende ku mobile money mbaweesigadde
Zenna gulidde bakigamba okola tebazikulyako mubeera mubikomera byammwe temwagala kumanya kifa bweru oba omuntu afudde oba omuntu abadde oba babbibaze kyabo mwe temwagala kumenya bannange nange okusanga gyebali mutabani wange olaba kyeyakoze yangulidde ettaaki Sokoleke mutabani woki. Kigwono dokita yavudde bweru. Yakomyewo. Yaleese ebintu. Nja kumala eby'ensinga 3 nga sigula. Esito wajjudde buli kyakulya kyonna. Era kawungezi nnyinza okuleeterako. Olaba okuweerera abaana. Muweerere abaana. Naye ekikulu sigimanyi. Mbadde njagala onjigirize bwe bagira ki? Bwe bagiteekako nnya gwe njagala okukubira. Naye abo naawe kukakuka. Songa obusonzi bwoti nze nja kubiraba. Ojja gyonoona bannange kiki? Naye mukyala Nansi, ndabika nange sibimanyi sibisobola. Binnemye. Nakulabiddewo nti tojja bisobola. Nakulabiddewo kubanga nkugamba gira wano oyagala gyonoona. Gira wano oyagala ginsikako. Oyagala gitwala. Naye omanyi kuno kulabula bawalabo tebageza ne balinnya ewa Kiggwe. Kuno kulabula tebageza olwokuba Kiggwe yazze alina emmotoka alina ssente alina buli kimu alina kalina tebageza ne balinnyayo mbubeetega babatego Nnyabo kuva ddi watandika ddi okulaba abaana bange nga beewuuba beetala bazungazunga. Mama Gift ani atakumanyi kuno ani atamanyi baana bo balinga soda ku mbaga tebagwa buli wantu babeerawo baba nebafunye n'embuto ku lujja naye ne taata w'olubuto tebamumanyi. Naye nnyabo mukyala ekituufu ekibi kyogerwako enkitegedde kituufu kati naawe olimu abo abantu abatategeerera naye sikunenya kati mbaleemu 2 tambula ove mu lujja lwange olwokuba njogedde amazima ekibi kyogerwako nkugambye tambula ove mu lujja lwange Nanziryoge naye nange kulabula tebajja ba mutabani wange era kebanajjayo nja bakuba amagu nkugambye tambula ove wano nkugambye ekibi kyogerwako kati ali nanyini olubuto lw'abaana bo omumanyi taata waabwe omumanyi tambula onziire esange bajjayo mbubajja kwetega wa mutabani wange olwokuba alina emmotoka alina kyalina ki tajja bawasa era tajja baagala nze Nanziri njogedde tebagesa ne bajja kebanaliyo nja bakuba amagu nze Nanziri sisaaga kujja kwetega bo bakutebula ani anakutebula tebajja kukutebula. Omuntu yajjirwa akakadde kano kekatafa kekabeera katamidde buli ddakiika kekajja kazungira mu maka g'abantu. Omuwala namusuubiza ensi neggulu namusuubiza omuwa buli kimu kazibe ssente ali kati ngole omuwala njagala bitya naye Sebunjo naawe kati sala ogenda zijjaza ogamuno omugazi ogendo nekyo fuleva kwebu kati kankubuli kimu olaba ediru gye tulimu ediru gye tulimu neegeza eyitamu ngomanyi sente zetugenda okukwata eyo ntandikwa y'amaanyi kuba kati oyo kasitoma gwe tuba tufunye gwomanye bakasitoma bayinza otuleetera kwegamba tumwekwate tumukolere ekirungi atuleetera abalala kuba kati olaba bwe tufuna oyo kojja bw'anakwasa n'akupolota kuba omumanyi mukupolota kabaka kojjawo nze nabivaamu okuva lwe bamuwa omusimbi guli nadduka nago ebibye ne mbivaamu oshegeera nze nabivaamu kyova laba nagamba tulina okwebeereramu owulira bw'onoosamwasamwa n'ebigambo sente ezo zaffe aba ate eyo ntandikwa nnungi ne bwe tugamba genda kukola byaffe tuba tusobola kuba kati kasitoma asooka tumuyina ate olwedde weewuunye mashini tuzimanyi zonna tomulaba obuzibu bw'ayina kuba mujjaawo mubeera buli ddakiika ku bunkenke muti chairman waba tazze defense ajja defense waba tazze poliisi kalinaffe baatufuula babbi bakubajjiro bagamba nti abo be babbi abato omubbi omukulu taliiwo ekyo kimanye olina kuba na mizi bwakupolota tomubuulira tugenda kukola ebbajjiro eryaffe ku kitundu ate ebbajjiro eryo lirina kubanga lyerufu tuti nze nkubuulire naye kati kankubuulire kimu nga tuvuddeko olaba Kino bulala
mukwano gwo asigala mukwano gwo. Basuulira mwoyo. Gwe butusuulire nawe tusuulira mwoyo. Era. Tubale twoda. Era. Ekiyalo bwe kitambula. Kubanga okyalo mukwano gwo era n'omukyekingako olaba baali batya bagamba batya. Ono munywanyi balo oyadda budde ki nga wandaba mulindidde akabanga. Naye n'ono adda matumbi. Era sikiwa nti nosonga omu. Tayiga obusezi. Owe bwakakya. Simulimbe. Yero sawa mulida kubanga abayensa wanuufu zadda. Naye kituufu. Kuba nange njagadde kumugamba tukwasize wamu. Manya bintu by'emirimu bino. Buli lw'okwatagana ne banno mulimu gutambula. Nyagati nze omulimu ogwange okumanyi kubajja. Ebibajje mu bibajje ndi mulungi. Kituufatira ne by'obwongo. Anti kati marketing si kyamu. Akatale kunoonya akatale. Olina okolagana n'abantu. Engeri gyali nti tulo njala. Tulo? Tulo. Kati engeri gyali nti ye buloka. Adiringa n'abantu bangi. Kale benjagala nti bw'aba alabye yenna amugambye nti ekikwatagana ne furniture. Okubanga akufunira bakasitoma. Kale bw'aba akomyewo omugambye nti mbaddewo. Kuba ndaba nange obudde butambudde. Butambudde. Naye kale kasita tuwayizaamuuko. Ate naye bwe naamulaba era naye mubuli ate nga naawe omugambye. Ngenda mugamba njakuba mulabe ekyali kati ajja tukakiro nga twegase olwedde abaana bebasedda tubalaba naye osanze ngenda kweba naye wange kati suubira yalaba ewange tetyabukinzi kubadde ovaawa matukubi gano nkugambye naye kati kaŋŋende ate tunaalaba okutambula. Mulimu gwe guntawanya furniture katale ki naagule olyagire. bulungi mukama kulembere Kale munnange akutambuza bulungi alina mumusule bulungi kubanga omuntu okira kino kale sekulinyidde emudawo obudde obwekiro atomperekere ate abakyala muti enzikiza kyekituufu eraze njitira dda enzikiza oba ogitya oyinza n'okutya ekisiikirize kyo mudduka naye ng'otumanyi nnyo gambye omutya kale ddala oba abaana nembwa bagitadde bamanyi ogita kuba mpulira eboggola naye nze kyali nsibe ndabika nsibe kati ebeera naye ekyekinga ku mukama waayo kituufu naye nga tadda ngebe mukumba